Wala banyama nga bakola ebintu byotasobola nakukkiriza nti babikola abamu babbi nga bawala buli muwala alina omuze emize egisinga emize gy'okubba abasajja babannaabwe newamanya nti oli azze like nowamanya nti omuntu azze ne mukyala we like wakati balina respect eyo abalina okukola ekisoboka nga baana bakola obwo obukodyo n'ekirala baana nga babbi abawala nga babbi abawala babbi abanyirira mu mabaala abawala abanyirira mu mabaala nga babba oluusi ng'omaze okukola oli n'akwata mu kasawo ko n'ajja mu ssente era nga bababba bano ababatwala ewaka oli nakubira nagamba banaye queen banaye n'omuwala n'omugamba munaye nze ebyo byabadde byaki bya bbaala abawala abasinga bajja tebalina ssente mu mabaala bangi ebintu eby'enjawulo bibatuukako gye tutamanyi ne bye tumanyi ate abaana bawala bangi basirikira ebintu bingi biba bibatuuseeko ddala mu night life eyo si nyangu anti kozi buli muwala afuluma wabweru ng'alina ekigendererwa ekikye bingi okwetunda abawala bangi bakola ebintu bya njawulo. Bianca oli kyekiro Tutandise oli bulungi nombuuza tutandise tutandise obuuza lwaki tutandise mu ggwanga Uganda okyalina let's dive into our interview today. Ndine Bianca, that's Optional Queen, and some time back, twice on my channel, we were talking about how girls engage babikola mu mabala, slay queens engage living a life. She was among the slay queens between Kampala by then. I don't know, tugenda tukomyo to revisiting ekitu kino akifunyemu akitambuza atya she still mu slay queen cause aina mabala ge yaberanga kagamu gaggalawo amala n'agaddukamu abadde hostinga nga ebintu byayambala my god revealing naye tulivisitinze tulabe ekintu akitambuza kitya tactics kyempya eziriwo kati abaana basekwenza bakozesa okubba abasajja babasajja obukodyo kye bakozesa yatugamba akakodyo kali nti omusajja omusanga mu bbala nga asooka kukwata masimu newoba ofa tomubuuka omuba mubuuka wo mwenna. So just go to our YouTube channel, that's the Truth Media, subscribe, tell a friend to tell a friend. Bianca Wali, Optional Queen yalina bakwano be akakosi kagenda kakene ennaku zino mulaba yekka nyera busomi nitabwerabirayo people like you nyumirwa nti mutubulya real life netulema okwebuzabuza ebintu byetubeeramu eri ebbali era abantu bakweka obulamu naye ng'ate bw'oba obulamu obuba buliwo obutuufu. And some of us like me, I will not even say some of us, but me, I don't live fake life. Ate n'ekirala simanyi bintu byakweka bintu njaganya obulamu bwange bubeere straight forward. Yeah. Waliwo kyabeera waka wa maama naye nga mu wiiki olabika osulayo olunaku lumu wamuvinga ini nofuna ewuoba kati kambuze bewabijja wanti nali nsulayo olunaku lumu ate nga maama osobola omulukonkona sawa mu 10 ez'ekiro. Just kyali nti the kind y'omulimu gye nali nkola by then nti bwetyo bwe yali nga I come this side nensula ne sister wange lekerabira side zeno omunyonyo nga wemba nkola was a host kati host era obulamu bwakiro Uganda host nomaliza okhostinga nga tolina buddayo wa mami oba okooyo oluusi obudde bukuyiseeko saa 11 ovuddeyo nga bwe bagaddewo like ekifo ky'oba okoleddemu olunaku olwo so yeah nga ngenda n'ensula wa sister wange nga sitwa kudda waka. Bana bakudropping era bakutwala sweet wa sister. Yeah, bandropping wa sister wange. Otandise notulimba sijja kulimba cause salabawo nsonga endeetera ku musajja kuntwala waka ng'already I'm making my money ngenda ova wali ng'already percentage yange envuddewo nayo kati ezo sente zaali zinyongerako like nga tezimpa nnyo like mba nzituuyanidde nga tezimpa nnyo essanyu tingenda kuddayo entya neguye ka wigi nkole ka makeup obulamu nga bw'omanyi buli muwala bwe yeetaaga kati ate nga siraba kiki ntwala na musajja. You understand? Yeah. Okay.
Ebiseera bangamba ngambirawo nga engoye amaana naddala bano bemwabirangamu nabo mu mabaala ng'engoye bazeewola ne bazisasulako just bagitanga keep up nga enkera n'aluzayo nga taluguze nga anyuma naye ng'olugoye taluzayo. Ekyo si kirinaako new experience. Abawala abasinga bemanyi beewola ku mikwano gyabwe. Ne kati engeri gye nkuze sikola ebyo bintu like kugenda neneewola olugoye ewagundi. Like I don't think like saafunako kweyo life cause like nayagala nnyo ssente ate ne some mindset eri nti nino zinoonya okitegeera kati era kati we namaliranga okukola nga obviously siina nawe ntandikira like you know omanyi ssente already ziriko ne budget y'olugoye because you need to look good maintenance kati nze nayinanga engoye ngate ndwawo n'okuddamu engoye nze by the way sayina mikwano gy'abawala nga omukwano gukoma mu bbaala naye nga wemba eno mu my real life mbeera like life ya muntu ogwo like nga sibeera nabawala babbaala outside my life yani. Lwaki wali obewala? No, like mbewala cause simanyi bantu bemeetinze ekiro abamu basanga emisamba mu bbaala like you just see people randomly naye nga olina oba entertaininga like olina oba maintaininga like cause gye mikwana abaliwo okubuildinga night ogwo okole ssente naye nga buli omuntu omanyi gyafa obutuka abamu after all like after some time no finding out nga bakola ebintu byotasobola nakukkiriza nti babikola abamu babbi you know nga bawala buli muwala alina omuzoogo gwe kati sobola kujja randomly nenzija mu bbaala mbu I make friends with girls ebyebbaala biba byaki enamba yo yanyinza obba ngiina naye nga nkukubira kwalo nga tugenda fuluma naye you don't know my personal life. Yeah. Okay, bana bala wabeerangamu nga ggwe njagala kubuuza mize nga ki abantu abavubuka ennaku zino balina okukola gye walaba mu bawala by then wabeerera mu mabaala? Abawala benalaba mu mabaala emize egisinga emize gy'okubba abasajja babannaabwe newamanya nti oli aze like nowamanya nti omuntu aze ne mukyala we like wakati balina respect eyo abalina okukola ekisoboka ate omanye biri bintu byakunyumira omusajja anyo akyuka timing ne mukyala we oluusi aba tamujjukira essaawa eyo abasajja abamu we banywa like bibasukkako nga baana bakola obwo obukodyo n'ekirala baana nga babbi abawala nga babbi abawala babbi abanyirira mu mabaala abawala abanyirira mu mabaala nga babba oluusi ng'omaze okukola oli n'akwata mu kasawuko n'ajjamu ssente kale emize mingi nga n'abasajja babasooka babba like okubba omusajja omubbako ssente nga tategeera era nga bababba bano ababatwala ewaka oli nakubira nagamba banaye queen bananawadde n'omuwala n'omugamu naye nze ebyo byabadde byaki bya bbaala simanyi byazze kunagana nti yadde mukwano gwo kyova newalanganya abawala okubeera nange oba okitegeera nga bikoma mu bbaala so that in case ekintu kyonna kiba kikoze ki kibaddewo teri muntu annumbagano oba okitegeera ya kati newobimbuza nkugamba you saw her in the bar nze siina kyemumanyiiko ate mwatandise mwekwanya ebyammwe you understand yeah. Kati bwekito bwekyali naye nga ate oluusi mmwe mwaleetanga abawala bano mu mabaala ne mugamba mbu nno eno tebe eriko abawe bati balina okubeesabeesa abasajja. When you're a nice looking girl, most of the girls will want to be your friend. Nabo nga baagala you know omanyi nawe abawala nga alaba onyirira bikinaasomamu she wants to be your friend. She'll get your contact. Ekinaddako kati jjukira nze ng'engeri gye nali party hostinga buli muwala ajja you understand nze mba welcominga wekituuka wali nti ngenda kukola nga buli omu muteerako hello will you come through najja ne bajja ne babeerawo n'obawo ebyokunywa ne munyumirwa kati ebisigadde biba byabwe ebyokunywa banywa nga byabwerere babeerangamu n'akasente akaabwe nga bwe abawala bano abanyirira mu mabbala babeeramu n'akasente akaabwe saagala kuba nnyo naye abawala basinga bajja tebalina ssente mu mabaala n'atuuka n'alya ebintu n'anywa ebintu nga bw'ayagala naye nga tavaamu wadde ekikumi naye nga byonna bibalidde kuggwe yamuyise nga ate oli muwala munneewe kati olwo you know what I don't have transport but I want to come for you night today I'm going okay it's fine you come no wayogera ka transport nga n'omubuto ogwawa nayogera ka transport ngagisasula nagamba kanzijjawo nja kweya kumanya nyinza okufuna ugayi nga you know ng'omugamba ngo tewali buzibu watuuka ogula ebyokunywa ng'obawa ebyokulya you know they are my friends nze abayabayise nina providing you understand to make them feel home ate ne presence yabwe inakyeyongera like to my night sajja yinza omwojo mbeerawo you know kati namugulira ebyokunywa oluusi nine bano bagaya bajjanga just agagayo alabawala abanyinyi abakozesa nga babawa ebyokunywa
already nzaawo mba nkola ki webatafuna simanyi some girls bakola ebintu oba baba tebalowoozeza gwe engeri gy'ofuluma ewaka ng'obaze nti nina okugenda n'obala mu bwongo bwo n'olowooza nti nja funa gayi nampa ne transport anzize waka era nga webatafuna transport era bajja ate you remember oli girl child you understand sometimes you have to help out era ng'okwata ssente ng'omuwa ng'ojja ku musaala gwo ng'omuwa ng'agenda gwenga bakobiringa usanga ng'awoza bamukute agenza gayi yamukute yamututeewo bwebiki era bangi ebintu eby'enjawulo bibatuukako gye tutamanyi ne bye tumanyi ate abaana bawala bangi basirikira ebintu bingi ebiba bibatuuseeko ddala mu night life eyo si nyangu ddala ng'oli muwala tokola banawe butakola banaye kintu kibi nnyo kozi kituusa bawala ku bintu bingi njagala kubuuza ekibuuzo kino tubeera mu bbaala n'osanga ekikoosi ky'abawala nga balinga 15 nga bali awo bonna obalaba batudde naye nga katebe tekuli byakunywa naye nga bonna batudde abo bonna baba tebalinamu babazebuze kukuula mukwano like for the fact nti ebiseera ebisinga nze abawala bemba mpisemba ngenda providinga ate sometimes I don't engage myself mu bawala ngaabo like mujja mutya ne mutuula mu bbaala kati I've not experienced that naye nga mbambalaba naye nga simanyi biri baba bazekolaki ya ekyo kyesimanyi nange nkibuuza nga gwe yamba simanyi kyebaze kukola ndika waitress oba waiter agende ku gundi yaabwe ababuuze munaanywaki kati like waba batudde nga tebalina byakunywa nga tebasa nayita waitress then nange simanyi cause simanyi nange kyebaba baze kukola cause era baalaba embeera nabo you know sijja kuduula naye era bawala bembeera nabo era omuwala like nze bembeera nabo bendiringa nabo waba afulumira abamu n'akasente akaka like tabeera ne kali ka mindset nti I'll go out, I'll meet up this and that no they have their own money naye ziba si nnyingi nnyo naye nga manyi I have the status nengula glass ya wine abanywa shisha ne bamunywa nagamba nti nja kunywa epoti ya shisha emu nava ewaka nga alina kabajeti ke n'amanya nti kati nja kubaamu n'akawuba enziza nentwala takwalindira anamugatiriza kyonna kyekiri naye nga ekyo kiba kiraza omuwala like independent girl already aba independent whether waliwo gwasuubira oba alina gwatasuubira already she's independent adde ewaka naye baka mirembe nga atanyumiddwa n'akasente kakataliko bukwakkulizo naye nga bwala kyo kituufu bakuba zituwa bati bayita mu basajja bati omuwala leero naite n'omusanga n'omusajja mulala mweri naite n'omusanga n'omusajja mulala mweri tunugamba izo twita anti kozi buli muwala afuluma wabweru nga alina ekigendererwa ekikye kyesimanyi ya ekyo sijja kirandako nnyo naye nze kyendowooza nti buli muwala afuluma wabweru nga alina ekiruubirirwa ki yeah people have different gundi ezibafulumya wabweru ono naga nti ngenderedde kino oli nagamba ngenderedde kino you know mulimu n'abagenda wabweru okunyumirwa mulimu abagenda wabweru you know bingi okwetunda abawala bangi bakola ebintu byanjawulo mulimu n'abagenzi okukola like nga bakola mabala ba waitress nabo baba bagenze kukola waliwo bamanager baba bagenze fuluma you know mirimu gya kiro mingi ya biba bintu byanjawulo abaana bebafuluma okukola ya ana bakola ebintu bingi obubala buno mulimu night life okyagirimu nga luli wagibeereramu no engeri gye nava mu hosting essaawa zino nfuluma nga ngenze kunyumirwa ne manya nti weekend ngeyeze nengenda nenkola akaviiri kange nenstallinga kawiigi oba nengulayo bwemba ninamu ku ssente nemanya nti nembudgetinga nemanya nti nina wuba yange enziza nentwala nemanya nti ninamu oba ssente ezigulayo ka small bottle aka wine oba cocktail oba shots za tequila you understand nekola budget yange bulungi nemanya nti eza makeup eziri nemanya nti olugoye ewa keshi gye luli you understand bwentyo nenefulumyamu nemala nenzire waka nenebaka wabumalamu bbanga ki I think nabubalamu like 3 years 2 years 2 to 3 years yeah sibuluddemu kyekyabukujamu very fast biki bewalabamu oba kyekyakuleetera obuvaamu mu night life ekyandeetera bivaamu so like sijja gamba nti people were too judgmental naye nze ng'omuntu sometimes I don't care sifaayo ku bintu ebisinga
ekyasinga obunzijamu like I wanted a stable relationship. Ekyokubiri nali njaga kyusa business. You understand? Night life si nyangu. Enyuma nnyo ereeta ssente naye nayo si nyangu. Like si nyangu, mulimu challenges nyingi. Ate yatuuka nti buli mwana kati oyazuula nti erimu ssente bagibuukira, which makes it cheap. Okitegeera tebakyasasula ba hosting nga bwe babasasulanga ddi kujjako maybe ng'olina erinnya. Kati ennaku zino tekyasasula bulungi koza abaana buli muwala abuukira nga olaba makeup eyajja n'atasobola n'atandika omukola. Kati challenges nyingi ate nze mbasaga akola mulimu gumu kumala bbanga ddene nali njagala okyusaamu. Oyagala stable relationship. Mu myaka esatu omusajja amujja mu night life era? Omusajja saamujja mu night life. Ate siri na mufumbo. Siri mufumbo. No, like nayagala okubeerawo n'omuntu nga like I'm not saying other men like nga ndi mu kifo kimu oba okitegeeza. Mumaze ebbanga ki? Ndowooza myaka nga 2 naye siri mufumbo ate siri engaged. Koze essaawa yonna era tusobola okwekyawa n'enfuna omulala ku lugendo. Like kuba kwetegereza webigaana ng'ogezaako ebirala. Sigwe wejjusa? Ba ex abo simanyi oba nnina ne ex. Sijjukira koze mba mwejjusa nyinza obba nga simujjukira namujjukira. Bwe mba ninayo ex nga mwejjusa mba sibajjukira abo koze sibajjukira sibamanyi nabamanyi oba baali. Okuva mu night life tujjukira ennyambalayo ng'oyambala olugoye nga buli kimu kiri bweru, empale eri bweru, toyambala buleega. Ebyo bigambo by'abantu. Ebifaananyi tugenda bibalaga. Ebifaananyi tebiri nayo. Nkuwulire ebifaananyi tubirina twabifayirinze bulungi. Saayo naye okwo si kwambala bubi. Si kwambala bubi kozera omulimu gwe nali ngendako gwali like si kwambala bubi like you know I was a hosting era ennyambala gy'olina okwambalamu kufaanana bulungi. In fact it wasn't nali sambala bubi naye kwali kufaanana bulungi. Okwambala nga buli kimu munda kirabika olwo tekuba kwambala kubi oba ba host muteekedwa kwambala okusikiriza abantu okujja mu buli omu alina engeri gy'akolamu ebintu bye ate buli omu alina engeri gyetwalamu. Ennyambala bwetyo n'okuba nti n'oli host ogwo si kwe kubaako okumu abantu okutandika obbayita bamalaaya. Ekyokutuyita bamalaaya si kibi because like abantu buli muwala omulungi gwe balaba abamalaaya. You understand? That's not new like batuvumye olaba obuva buto ng'omuntu alaba akaana kalungi akawala akanyirira n'otandikira awo okuyita ebyo naye nga ekyo si kipya. Okugenda okuva mu mulimu guno mwali mutudde abaana bato abaali bazze nti batandise obba replace nga tebanyirira nnyo ate bakola ebintu byemutaba. Ate njagala okubuuza ffe bakulu kuntunulira nfaanana abakadde nange kenyini ndi kito. I swear to God nange kenyini ndi ndi mwana wa mu 2,000 kati ndi omwo mu 2,000 kyobumanyi ndi mwana muto mukwano siri mukadde naye nga ndi omwo mu 2,000. Ndi mwana muto kati tolina bato boŋŋamba abato bolina okuŋŋamba bakyali waka bakyayonka naye ffe bito ebiriwo abatiri biita. Kale abaana bapya bali ate nga bakola ebitasoboka mwati nanti era tebaliiyo mwabivamu baana bakola gye bali naye era nga bwe nkugambye nti buli omu yabuukira buli omu yabuukira ne bonoona omulimu buli omu yabuukira. Abasajja akasente tebakyakata. Abasajja akasente tebakyakata. No si basajja ebyo si byabasajja ngamba hosting ye nga hosting abaki abaana bamubuukira nnyo ate omanya omulimu gubeera nti buli omu agukola gutuuka ekiseera nga tegusasula ssente. Ate me I wanted to be a better woman. I wanted to be a star girl. Kati swakola mulimu gumu like you know kutwala bbanga ddene leero wemba mufumbi enkyanja kubeera mu makeup lulimbe mu kino kati essaawa zino ndi chef
private chef. Private chef. Private muchima. Private chef. Nti omuntu akubira n'ogenda n'omufumbire wuwo. Mfumbo no on special occasions like mfumba like kale oba nkipunyonyole bata nagulawo restaurant mfumbe mmere naye kati wengambira nti private chef waliwo oba nkyogere batya kale abantu nga like bawomera emmere yange then ne bampita like nompangisa nga chef wo like what day you have a function, you know, and I'm preparing all the food. I do the decor for the food. Yeah, you work. Yeah. Luba lunaku lumu nkola omulimu nenfumba emmere nenongo like nenfumba emmere nga obimanyi ebyaba chef fumbira abantu abaliwo mulimu abalina family nga ngagganyo nga beetaaga ba chef ewaka like ab'olunaku olumu nzija bampangisa like lunaku lumu sinti kya buli lunaku occasionally like nga balinawo nga party webityo naga tulina birthday party, we need something special ne bakubira we need a private chef webityo amba queen jangu twetaaga oba Nigerian food, we need this, we need that, Liberian food webityo nawe njogera ndaba kyategedde kyentegedde omuntu yali hosting amabaala n'agenda ate kati yali mu bwa private chef. Kati obwa private chef buli mungi tekirina buzibu giri mirimu kati ogamba like basobola opangisa chef gwe bamanyi ow'amaanyi ne bamupangisa okuba private chef w'omuntu oba ng'agenze nga mu ebyo like tobimbuuza nnyo ebyo byange personal staff oba ndaba kyategedde kyate wamanyi kyonna kyotegedde kitwale nga bw'okitegedde naye nga mu private chef naye nga bo bufuna. Yeah, mfuna cause I cook food. Ate mfumba international foods zokka. I don't prepare local food. Yeah. And about ordering online, I've been to Vienna go money. Okay. So Bianca, do you regret the life you were in before? Everybody nabichi bye wayitamu bye walingo yambala. Oba mwaleka mu trainings ewoka abaana kati bwe tulabako. Nawe no kisusambo mu training. First of all, me, I think obulamu bwange believe in it to the fullest. Nabwagala nnyo like buli kimu nkiseemu, you understand? Okugeza like I've partied. Omwenge ngulabye. Abasajja bakubiridde, abasajja sibalabye cause nkyali ku lugendo. Yeah, cause simnamanya musajja mutuufu kyajja okumpasa naye luba lugendo kyali baana bato. Yeah, oyita mu bingi, you can work out a relationship negaana oba olina okubuukira endala. Ate obeere ku olwo no. Girl child. I say I don't regret anything because I've not done anything bad to regret. Singe sawa zino mbadde mulwadde nga musanze ku kitanda ne mukola interview ne gamba naye Queen, could you regret the life? That's where I have to regret, you understand? Ne kati wena wange obulamu bwange bumoving further and further, you understand? Kiba kimpa amaanyi ate n'abanda be abawala abandabirako nabo kiba kibawa amaanyi, you understand? Oli waawulira nti Queen yakoze kino yakoze kiri nakyo muwa amaanyi nagamba naye no kyai kanzenze kasigalidde nange kanneerwaneko, you understand? N'abatuwala n'abampala nambamba wadde ku maanyi ageyongera okukola ennyo cause ba competitor nabo babaawo abatakwagala cause era baheta bo babangayo naye I thank God that I was born blessed. Life eno gwagifunamu ki? Nafunamu ka business. Yeah, like savings. Okolayo savings. Ate yampane connections nyingi. Wabayinja ate zindetedde opportunities nyingi mu bulamu. Yeah. Mama ye yabitegeranga ebintu byewalinga okola. Yali musanyufu nga walaba bintu ebyo walaba ennyambala yo ku internet. Olwo luba lugendo lwa muntu mu bulamu. Mama ne waba abirabye ne kiba kimulumye oba wazaala omwana ali stubborn abajja bba stubborn. Yeah, abaina kigumiranga bwe kiri. Ne kati era olaba omwana wo ng'abadde stubborn naye nga alina kyalaga eyo mu maaso, you understand? Naawe omuzadde kikuwa amaanyi. Ne kiba sikuzza waka abazadde baffe
basinga twagala nga balaba tuli mu bulamu bulungi ekyo kibawa emirembe ng'omwana we yeeyagala ne woba toli mukuzza waka naye ng'oteredde yasamwe nga alaba omwana wange kyekisinga obbawa eddembe. Bw'osobola kuzaala mwana ki oba ekyokuzaala tukiteeka ebintu by'okuzaala ebyo nabaana nkyagisibyeko sengenge. Wanoonya celebrationship owulira toyagala kuzaala sawa nzaala biki mwana we nze sizaala abaana batiyuuko so kwetiyura nenzaala abaana bwengi nfaaki nenze nja kuzaala nga am financially stable nga nze omukazi ng'omwana wange kozi nze sibalira nnyo ku basajja mukwano ate saa zino sobola kuzaala kozi mba nzadde mwana wange odde nange oluusi neeremerera okwerabirira kati ndabirira omwana wange yenze ebiki neweeremerera olumu nga bisaze byokusala ebiki naawe sente tekayingidde tekazze era nga omanya ebintu by'emirimu si byangu oluusi tofunye bacustomers abajja ku restaurant you understand yeah anyway obulamu we buli kimu ne waba minisita waliwo wabeera nga ebintu ebitambula bulungi life is never perfect yeah. Mikwano gyo giwuliza gyewabeeranga nagyo mu mabaala gyo giri ku ki gemu bakyagitwala mu maaso naawe saayina mikwano like those the few were associating with anti nagamba wemba siri mu bbaala sibirowoozaako ebyo like sirowooza nakubawala sibamanyi oba okitegeera kiri tuba tugenze kunywa buli emu aliving their lives kati simanyi bibakwatako yeah enebeera personal life yange one on one nze me myself it's just me myself and I essaawa zino mba nze okitegeera mba nfeesize real life bwomu eri life eba yabatamivu you understand n'essaawa zino eneba real life. nalabako social media yo it was TikTok nga omuyajja n'akomenti nga nagamba naye gwe buli kiro ekisenge kiba kipya ebyo sibimanyi kozi saabiraba sijja byogerako ebyo saabiraba naye era TikTok ogimanyi eplatform n'atalina manyi ayogera ogiize no sinyiize naye nga kyekyo whether the thing you're doing is good or bad people will comment bad yeah kati wabeerayo bad energy ne ba positive vibe kati TikTok obwetyo bweri ne bakubako comment etya that is TikTok is TikTok. wabeerawo omuntu omupya agulawo ebbala nga ayagala obeere host nga n'akunoonya bbala mpya vibe yali agitegedde agamba Bianca njagala obeere host w'ebbala lya essaawa zino sikyasobola kozi mba busy sikyasobola life nagikoowa kutamya kikulu no just nagamba I cannot do one job like so akola mulimu gumu mwaka ku mwaka you understand yeah naye nga recommendations zo zirina yeah babeerayo ne bagamba banayi kino nobagamba no I'm not ngamba abana basobola okuwaayo babikole bo balina ku speed dial nabo sibalina cause teri asobola kikola nga bwenkola cause me I believed in myself more nze sina recommendation like so akurecommendinga muntu yenna cause nti nze nsuubira nze yali asinga like okuhostinga yeah I was a queen oba bamanyi oba tebamanyi nze I knew myself I was a queen ate nga nkyali just cause like now nakyusa kingdom. Kankubuuze wawumulanga lunaku ki tugambe ku Monday wabeeranga wakugundi ng'owumula lunaku nawe like kyasinziiranga but sometimes oyinza ogenda okuhostinga live band ezo ziba mu Tuesdays midweek ebyo biki byasinziiranga nga zikyukakyuka yeah ekyo sijja kyogerako cause I did not have a timetable naye nga zaali zikyukakyukanga omuntu ng'obukwatako nnyo extension zaagala munnange obukoleko obumanyi nabo tebusoboka bwonna bwetiyula tebwagaterera ku maaso onswaza mu kamera bataddeko butagira naye buno n'empewo ekutwala mwanaga lwaki tobeera n'obulugino bw'abaaki bompi
tebusobola nawe buno bwongera mukonekanye yogotola bwentemye eriiso liringa nawe olaba era tuliziwoti omusajja n'ategera ati omuyitanga okozesa bukoweeko twayiza muli omutwe baganye ebyonoonese ndeka obakati bwowabali eyabakulaba obakati bwowabali eyabakulaba abaana abagala okujja mu bintu bya hosting abagala okujja amabaala eki kati sina bawa buwaka bwa hosting sawa zino siri mu hosting veteran okay kyenina obagamba like obubaka bwenyinza obbawa ate businga genda eri baana bawala bayiga okwekolerera obulamu bana teri kinyuma ng'olya ku ssente gy'otuuyanidde kyonna kyekiri simanyi ku ekyo buli omu ayemanyi engeri gy'anoonyamu ssente ze naye kyenina obagamba nti buli mukazi asaana okukola koza abasajja bamanyira ne woba ofumbiddwa abaana balina okwekolerera ne babamu ne kasente akaabwe ng'abaana ab'obuwala nga nawe ofuna obudde noganjaga kwetwalako out nga tolina sooka kukubira muntu engeri gyakivamu naye olwedde oba omanye ekigenda maaso mu industry bukuliro ki bupya bwomanyiyo kati naku zo basekwene we bakola omwana gwe simanyi engeri gye sitali sirekwene nze ndi mukazi muyiribi ndi mukazi muyiribi yaliwo oyo muyinza ekyasire kwene mwe muyinza okimpita nti kubanga munda binfaanana ane naffe abakazi abamanyi okukeera ku makya n'onyonya kasente nyirirako mu luganda kwe kuyiriba mu luzungu abasireku ate naawe obikyusa okuyiriba sente kitegeeza kola ki kukeera ku makya n'onyonya nga olaba abakyala bwe bagenda mu wino ku makya n'olaba abakyefu nga bagenza ofumba ya buli muntu alina engeri gyayiribamu ssente niwano basireku nabo baziriba batyo nanga akalinda kuyiriba omusajja gundi ndayiriba omusajja gundi ndayiriba omusajja nabo be bamanyi nze sibimanyi ebyo sibimanyi nakera ku simu nagamba nti kati kanjiribe gundi nanyigira gundi nabo gye bali naye nze sibimanyi engeri gye sitatera nnyo bikola mwe mwabikolera ebiki ebintu bino mwabikolera abasajja bakyazigaba bati ngamba bintu ki kyenebuuza bintu ki okuyiriba ki enjiriba gye mwayiribanga ati mbuzi mabaala ki nadugaza emmeza nga oliwe yagidugaza ebyokuddugaza emmeza saawa zino simanyi omanyi uganda nayo ennaku zino nti abufumuko kati simanyi oba ngamba abaana balina okukola ne babambuko nabo akasente uganda yeeyo kya munnange kati ate gwosimbukira mu banigeria lwaki togendako nigeria eyo personal life naye bali bantu bange and I love them so much. I love my people from Nigeria. I love Nigeria, yeah. Say I just love Nigeria. They are welcoming people. Nigerians are welcoming people. I love them so much. I don't know about that because I've not been with Congolese. Yeah, but I love Nigerian people. I love Nigeria as a country. I love Nigerian food. I love everything about Nigeria. Yeah. Yeah, they are very, like, Bantu are very intelligent. Very intelligent, you know. I'd say, like, business-wise, Bantu are very open-minded. Like, Bantu are very nonya sente bulungi. Like, banonya sente mu buli mbeera. Okubeera mu Nigeria, it's a full-time job. Oba olina ofata sente. Ekyo baagala nnyo, like, mbeegomba engeri gye bakolamu ebintu byabwe. Naye neegomba nkeere nga nkozeeko ku bbina nga likomeeri. Nkoze ka BBL. Nga Abanigeria bwe babikola. Naye obulega bwabuviirako ddala. Mbadde manyi watereera buli kimu n'ekitegeera. Tomanyiira naawe. Tomanyiira. Abantu yeeringiza buli. Kyonna kye kiri. Kigamba wate bw'otambula mu kkubo. Ate onsanze mu kkubo. Ku mwana muwala ono bamuyita Bianca optional queen bulanga emmere abantu bategeera Abanigeria bagenda okulaba bategeere bajja emmere.
bagambe no ba private chef obukola. Hey guys, ntunda emmere banange. Have a restaurant eri no side Buziga. Tutunda Nigerian food, yeah, Buziga. Buziga. Nigerian food, tutunda Liberian food, Ugandan food, maybe emmere zinonga, fast foods, yeah. We don't have local food. Yeah, and I'm also a private chef, yeah. Wait, I think a private chef. Look at the location of Agendo Kujabia. Ate banchima ku location. Tebamanyi social media handles zange. Ate nze seguya ba customer.